amaze kutuusako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the board, embuzi zaaso today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, aguse ku cricket omo nga musanvu September. Sinze mtwale ebiri VIP emitwale 5 emmeeza ya miliyoni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju anzamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit ku hit nga 8 September Summer Gardens Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katikomu Kayunga, 17 September Lyantonde Mukisawe, 14 September University ine Mbarara, oronga 15 September Maria Floyd Masaka, atabiri mu September Mare SS. Wona sinzo mudwale gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedozie ndongo molewa mukere ku cricket wava tujijuze bino byakulya sente wacha maneno obuwala yefe la mundongo muje musanvu September cricket ovo Gravity Omutuju bitegekedwa West Records. Abe kansanga Rolex chigwawa wetusesa abe munyonyo ntinda buzige chamwe chirimwe sape abe nasana abe kawempe abe ruzire mukono nebitundu ebinanye wonna. Sanyuka TV tusako Rolex Festival 2024 atinga kakache chintu kyo kyosizamu okuyingira zigera kubera emitwale 2 atinga VIP ya mitwale 5 ninga wogula ticket yongo kwesa next ticket ofune ku Rolex yechika kyonna kyoyagala kugambira kuzo mwezi 18 mwezi gwa August ku Zoe Grounds Lugogo. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. May, June, July. 2 months ago, Narine Ndugu Stanley Ndaula. 2 months ago, we had a video we did together that really did well. Let me just look for it here and away how far it went. It was really one of those videos that really did magic for us. Anyway, yes, tusanyisa okuddamu okulaba sebo kale ndugu olikiriye jendi sebo obulamu sebo bina nemeseze okutambula leero naye n'akakuba obadde onokatambuliramu eggulo natambudde mu nkuba betutera obbeera ku luguudo. Soko buze ku bantu abatwana kasi abalaba Kasuku Live bannanja mbagala nnyo nsanyusa nnyo okubeera ku wano omulundi ogwokubiri ewa Kasuku tewakyalika naye mwebale kunsabira nti nkomyewo musajja Jenkins yamugamba mbwagenda ku nnyonyi n'asaba emmere yaayaya kati omuntu afaanana bw'atyo omanya nti wa mugaso nnyo gyendi so njagala nnyo okubeebaza okubeera ku mukutu guno okusubscribinga nali ngamba Kasuku ennaku ezo ng'owakana naye nga Kasuku Live mutwe abali mu online mugundi ku YouTube tukkiriza nti gwokyakutte omumuli mu Uganda wano naffe gye tuli naye nga bantu ba Kasuku Live ekyamazima ntera okutambula ne Kasuku owa Pajero n'amukubira Jambo ayo Chakasoli namukubira Jambo wemivumba namuyita you get it. So it is all over. Toyinza gamba nti nti Kasuku Live aba eri entertainment oba eri political oba eri ki so tubagala nnyo mwebale nnyo okuwagira omukutu guno kubeerako. Olunaku olwaleero we are going to discuss so many things but most importantly tugenda kuba twogera crime emisango. Because ngabe nagamba he's an investigative journalist, speciality ye eryawo mu crime and investigation okusingira ddala. Uncle Stanley tutandikire wa Kabaka nga tunagenda mu stories zaffe zino. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yakomyewo. You did a story at around 11 and the news broke at around 1. At around 1? Yes. Ne batugamba manyi bintu nanze Kasuku bintawanya mulinde official kati official statement bayagambye sawa 7 ba 8 nenge kyamazima Kabaka yatonye entebe ku saawa 4
n'eddakiika ezikunukiriza 40 ez'ekiro. Wabaddewo awo ng'embeera yonna ogiraba nti akwetegekera mu Tandajja. BBS yabaddewo n'emikwano gyange, yabadde ne ba Stephen Kiwanuka, abo ba reporters ba BBS, my brother Kiwanuka. Ng'embeera yonna eri awo, naye bwe yamaze okutonnya ku kisaawe, security yabadde beefed up by military. Ndowooza baadde baagala kikwata exclusively kirabika BBS naye jjukira kati buli omu munnamawulire. Twadde tuli awo ng'abantu abaabadde naye okumpi ne bakwata ebifaananyi ne bikola ki ne bitandika okufuluma. Naye BBS wanefulumya amawulire ku ssaawa nga 8 bagafulumiza saa nga 8 naye ffe sitole yaffe twagitaddeyo ku ssaawa 5 zennyini ng'amaze okutonnya ng'amaze n'okwanirizibwa Oweekitiibwa Luwaga Mugumbule, ye sipiika wa lukiiko lwa Buganda. So bw'atyo Kabaka n'ajja ekisinga okusanyusa nti ng'alabika bulungi. He's looking better. He's looking better, healthy. Alabika bulungi. Kugamba si oli gwe twalabako olumu n'abula mu bantu n'addamu okulabika ate ne tunakuwala. Abo kitegeera. Bayibuli egamba nti bwe baafuna kye baasaba ne banakuwala nnyo ebitagambika ku luli bwe kyali. Naye kati ku luno abantu bwe baafunye kye baasaba ne basanyuka nnyo nga ne Kabaka waabwe alabika nti. Uncle Stanley, why ya chap tuyoge tugenda kuzirya ensonga, but let us give this a bit of time. Why is there a lot of friction, commotion surrounding Kabaka, his whereabouts, his health and everything around him? Abantu kye batayagala kukkiriza ebyo byogerwa ffe abali self-made. Atalina gye ngenda konkona kusabayo kantu konna nje nenkubuulya my mind. Naye my mind about that is because abantu baayagala okukola obwakabaka mu bwakabaka bwa Ronald Muwenda Mutebi. Kitegeeza ki ekyo? Abantu individuals balina engeri gye baayagala okugejjamu mu ngeri eyo ne baba nga banyigiriza oba shadowinga ekitiibwa kya Kabaka. Jjo nabadde ku gundi awo waliwo obuntuntu obutonotono abantu bwe bakola nga tebakola ki. Ndabye official statement ezigenze zifuluma even from plot 1 ennaku zino nga ziriko his Royal Highness the Kabaka of Buganda. That is not his title. Eyo title sigamba nti kweza wansi oba kweza waggulu. Eyo title His Royal Highness the Kamuswaga gyali, His Royal Highness the Kyabazinga gyali, then tuina His Royal Majesty owa Bunyoro, His Royal Majesty owa Tooro, His Royal Majesty owa Buganda. Kakati sinza kigenda mu nnyo deep ezo ze title z'abantu abo. Wali oyise captain w'amagye n'omuyita major w'amagye n'omuyita captain nolaba bw'aba alina obusobozi ayinza okukubba oluyi. Waliwo ne afaanana race oyo yatuweerezaako message nga title ye tetugitereezezza ku spaako okwo n'agamba bannaaye geno. Kati ffe bw'obanga ocommunicatinga bwe ndaba akantu ako nenkalaba nkabudde mu State House, nenkalaba nkabudde ku Embassy, nenkalaba nkabudde Namibia nga bakamaintaininga ffe abamanyi tuba waliwo communication gye bakola ki. Ebyo byonna kugezaako kusuppressinga kitiibwa kya Kabaka. Naye ng'ekisinga okuluma nti biva munda. Ekitegeera nti ekyali kati okudda ku kibuuzo ky'ombuuzizza. Nawulidde speech ya Katikkiro we Kabaka amaze okukomawo. Amazima ga Katonda mu ggulu speech yali yeetaagibwa nga Kabaka agenze nga balumbye tebannaba na kumanya gyali oba biki oba kitegeera. N'agamba bannaaye tuli wano Kabaka tali mu ki tali mu ggwanga. Yakolako speech ku BBS nga bamaze n'agamba nti Kabaka afulumye nga bamaze kubanja. Twali tugenda ku misinde gya Kabaka nga bamaze kubanja. Okitegeera kuba kati gwe kati ku myaka gyo mu mawulire nkimanyi wemanyi omusajja gwe bayita Dick Kasolo yali akola ki. And those are the questions people were asking. Okitegeera That the communication system
in the kingdom has broken gwe down. nojja noyagala obeere Dick Kasolo, nojja noyagala obeere minister wa information, nojja noyagala obeere Lubuga, I mean buli kimu ntegeereka kubanga royal family erina omwogezi oba bwe kyali badde kitegeera kuba mbadde nakubuza omwogezi wa royal family yange. Kabaka alina eddembe okumulonda bw'aba nga tasobodde saabalangira kitegeera otwogera royal family bebalangira abo naye kati ye yali alina omuwandiisi we omwogezi we gwe twamanyanga nga Dick Kasolo. Dick Kasolo nga yalina amaanyi ge mu communication y'ebintu bya Bwakabaka ng'era asobola n'okuwabula kaabe Katikkiro nangwe ekyo tugenda kifulumya mu biseera bino okitegeera naye kugamba waliwo engeri y'okufeebya buli alina omulimu era kyewuunyisa Kasuku nti abantu abamu batabana baga nti yajja n'atereeza Buganda buli muntu yali ali bibye buli muntu yali ali bibye olw'ensonga buli muntu yali akola omulimu gwe mu buyinza bwalina ogukoleramu kati gwe bw'osalawo n'obye Kasuku tubeera ku byayawo okitegeera naye waliwo ekintu ekiyinza okujja nange nga nkyebuuza nga nawe bw'okyebuuza nga ffenna tulinga abagenyi because systems olina ozireka ne zikola ate kino kyatandise nti kyatandika last week simply because omuntu alina okukikola omuwadde eddembe okukola omulimu gwe kati ebintu ebyo ne bijja bwe bityo naye nga ekisinze okuleeta ebyo byonna it is poor communication. Kabaka owa 93 siro yatuuzibwa kale tugambe Kabaka ow'enkumi 2 si ye Kabaka aliwo kati. Kabaka ow'enkumi 2 twalindanga amawulire Bukedde agamba ki New Vision agamba ki Kabaka wa leero ali mu .com era nti olina okumanya how to coexist kuba radio Katwe yesinga amaanyi kati yeringa social media era twagiyitanga radio Katwe ye y'amaanyi kati olina okubeera ku alert nti ogiri step ahead kitegeera Kabaka agambye mu Gomvu nti tugenda bweru bagambye bagenda bweru nti muweyo statement mukole statement kakati ono yenna anajja n'amawulire ge ajje ng'azanyira mu statement yammwe batugambye bati naye kiri bwe kiti batugambye bati naye kiri bwe kiti omuntu ajja mugamba owaye tulekeemu they keep updating us. So this whole speculation you believe evuddemu lack of communication, poor communication and struggle for power kubanga Kasuku tubeere b'amazima omwami oyo Kitooke spokesperson wa Bwakabaka wamulaba nga awaayo akatambi Kabaka ke yakola ki ng'omulabira ddala naye nze naawe nkimanyi omanyi okusoma body language ng'omulabira ddala akijjaku bamugambye soma ekyo toyongeramu ebibyo okitegeera ng'olaba kuyamba kale katulabe okitegeera akatambi katulaba akatambi ng'olaba akiteeka wadduke si kulwanga bw'abaako ekigambo kyayongerezaako si kulwanga akola ensobi n'afiirwa omulimo something like that kwegamba abantu si kirungi kukolera ku bunkenke wano twalina owekitiibwa Charles Peter Mayiga nga ye minister wa information emmere nga alina deputy we owekitiibwa Sseggona. Sseggona ali deputy we okay kakati ne beeyawula n'agamba nti kati ono agenda kukola kino Katikkiro yennyini Sseggona n'amuleka n'amukwasa department gye yamukwasa naye department Sseggona gye yalimu owekitiibwa Sseggona nga eri so direct to people kati nga Katikkiro gundi owekitiibwa Charles Peter Mayiga biseera ebyo nga yajja mu ngeri eri wagguluko ono wa press conferences oli nga ajja oba kulabikako kwogera ku ntambula za Kabaka okitegeera nga alina n'egundi ku radio ng'alina ku program oba baali bagiyita Agafemengo that used to happen on Sunday kati ng'akuwa entambula za Kabaka ng'akeepinga people informed about what is happening around Kabaka and Buganda as a whole.
okitegeera kati yakituwanga bw'obeera awo n'owulya bakasujja zitikawuki okitiba kawuki n'owulya nga buli omu gyali alina kyakola bannakirembeka bonna nga tubamanyi buli omu alina gyali yiba ne nakirembeka yalagawa anti byebyo kakati ono bwe yafuuka katikkiro kati n'ayagala n'agenda n'ekiki n'omumwa gwa n'abeera yeesekamwa which is okay katikkiro yalibadde nga yemwogeza omukulu obuki obwakabaka obwakabaka yalina okuba mulala obwakabaka abantu balina obwakabaka twali muyise na CPPS naye yalibadde nga alipootinga bwa PPS wakabaka ekitegeera ngera ategeezako obutegeeza katikkiro nti owaaye kabaka alina olugendo luno atwagala dutegeeza bantu ekitegeeza nti okay kale olina kyolinayo tukyongerezeemu nekitambula naye kati ne bijja nti nno nti ye alina okusalawo oba omukubidde essimu ng'ava mu jiimu mu ndowooza gyaliwaawo kyasalawo tegeeza abantu bwoti tegeeza obuganda bwoti ekitegeera tubirabyeko nemugundi zammwe zino ez'entertainment abayimbi nti olwokuba bonayogera kino bajja kutegeera kino kwegamba okutuzanyira ku bwongo ebintu bya kabaka ate era owekitibwa Peter Mayiga yakyogera ennaku ezo naye kabaka mufudde ng'akapiira kati netubuuza kati President Museveni bw'abeera eri waggulu n'akaaba enguzi etutta kati gwewuuka kati fetukoleki enguzi gwe obataddewo abagirya gwe obawa emirimu gwe obongera ebisanja gwe obakyusa ofiisi n'amala okulyawa n'omuteeka awalala kati otukaabirira tukoleki you get it kati nekatikkira lwaki omulembe gwo kabaka afuuka akapiira maye abantu abamu tebamanyi nti waliwo ebintu ebisobola okubeera ekooti kasuku nenfiirawo obutakyogera kuba bwe nkyogera nze mba nnemeddwa bantu bajja kumbuuza kyatuuse kityawo so what is the reason abantu okutuuka okubanga mubutuufu nakati nga bw'otunuulya kabaka ne katikkiro amaaso go ag'omunda gasinga kulengera katikkiro okusinga kabaka bino si byangu byakutegeera n'abantu bwe bayinza okunvuma naye ge mazima nti kabaka kati ayinza okukola statement ne mulira katikkiro atubuulire yabadde ategeezaayo statement za kabaka kati batuteeka mu mbeera nti zirina kubeera verified ezakabaka nga tannayogera so is that possible anti kati nze nkubuulidde omanye ebintu bino ebintu ebimu bw'otabyogerako kati nze obukosi kati bwenjogera ku bantu omutwala abalaba 5000 ziyinza okuntegeera naye lwakuba nti abantu abamu tetulina kyakukola okitegeera okireka nekikola kino gamba okay katukireke obudde bwakyo bujja kukola ki obudde bwakyo buyitewo waliwo ensobi ezikolebwa n'ogamba nti katukireke time will tell do you think time will heal from what you're saying and of course what's going on everywhere do you think Katikkiro is the problem at Mengo? The biggest problem in Mengo is Katikkiro. Kubanga kasuku ngenda kuwa ekyokulabirako kasuku bwenzija ewuwo mu ofiisi nembasangawo ntubaako bye twogera kati gundi bwe tumala edisendi nanziza ebbali naŋŋamba ekyo tewaali kikoze bwoti wekitegeera olwo nampita naŋŋamba Stanley tuli wano naye musajjawo tulina obuzibu bwe tuyitamu mwabali mwogereko ogundi Jenkins Mukasa oba okitegeera wano mulaga nti muli bumu bwe mutaŋŋana bwe muti be bakubira abamawulire owaayo nno statement gyakoze alimba ekyamazima kiri bwe kiti that is what is happening in Mengo kati wali badde obijjawa baani abawalumbu y'amawulire baani fe abatukubu yanze kabaka nategedde nga nti ayingira nabadde ku programu nga sinagenda ku programu y'eggulo ku makya ekitegeera nadde manyi nti ajja olw'eggulo ekitegeera ekintu ekyabadde ekyangu ennyo okugamba abantu nti kabaka tumusuubira lunaku lw'enkya something like that what is wrong with it kati ne balyoka bakulaba nti nno nti olina ki oli ahead of the public
jaba nayo kabaka tumusubire kujjencha ajja kutuuka mu budde bwe buti ajja kuwummulamu oba kitegeere kati eventually bwajja olina hata chest sampinga mulaba nabagamba akola ki akyaliyo it is because kati gweyagala okubikkirira kati nkugambye waliwo n'omuvubuka Stephen owa Dini Lubowa ye bamukutte n'omukwasa for just trying to cover kabaka coming. Dini yagenze ate nga yeyagamba be bamukubaga nti kabaka Dini talina kye by the way talina kye yayogera ki Dini byonna byayogera era byagenda bituukirira kyenkugambye nti Dini information yabadde agifuna from the source which means nti gwe ng'omukulembeze oyina obunafu lwaki abantu boogera behind your back ekitegeera you need to goba omukulembeze omubi mu mbeera yeno yonna eriwo kati lwaki tetwabiraba ku mirembe emirala gy'abakatikkira abalala mazima ga Katonda mu ggulu ku mulembe gwa wekitiibwa gundi mulembe gwa wekitiibwa Jebbi Walusimbi kabaka yalwala n'agenda wabweru n'ajjanjaba ekitegeera naye wano omuntu aba akimanyiiko tino nti kabaka mulwadde yagenze mugombu ekitegeera alina abaana alina famire kakati gwe oba okyali awo nga onyumiza ki nawe nabadde n'omwana wali mu bbaala ggulo n'aŋŋamba kino ate ono atugamba mbu aliko official duties funa engeri gy'okicommunicatinga kabaka yagenze kuwummulamu n'okwebuuza ku basawo be ekitegeera kati gwe bwojja mbabayikirako muno kaka mulwadde nnyo nti waayo badde Katikkiro yatugamba omusajja yagenda kulaba basawo ekyo kitegeeza bulwadde nti mulwadde muyi naye kati bwoleka bano abakwetoolodde ne batandika okufulumya amawulire toyinza kuddira messenger era Kasuku nze kiwalana nnyo kuba kati gwe kiba tekirina kutuukako kijja kutuukako ekitegeera oba kyali kikutuuseeko ku myaka gy'olina mu mawulire nali nkirabyeko nga oli akuba n'okukuba ekitegeera because you are a messenger of the true what information messenger of the truth so kati bano balubu yayinza okuba yes si munnamawulire naye ani oyo ali ku lusegererwo amukubira amubuulira ekituufu ne bijjayo nti byeyayogera bye bituufu. So you agree there is someone in Mengo feeding Lumbuye and Dini Lubowa? Not Lumbuye alone, friend bwe tuli. Naffe lwakuba nti the way we disseminate information temusasamaza naye nga byonna tubifuna kuba bagamba nti ate Stanley anaamugambako ndowooza Kasuku tasobola bifulumya ekitegeera wafuna obuzibu wano nga Tambala emirundi yayogeredde amazima ku gundi kusho wafuna obuzibu nakula bantu tegerekeka so kakati waliwo abantu bagamba nti ekyo Kasuku bona akimuwa haluli yababayikana nnyo yatya nnyo nga kubira Stanley olabi kanange bw'okinganga nti ebyo bigambe Lubowa abagamba Lumbuye so naye kyonna bukulembeze obukyamu ndowooza nkiruddeko ennyora poor leadership twagala okinnyonnyonnyola omuntu ali eri akitegeere bulungi because why I've chosen to give you all this time there has been what most people have called a witch hunt. Katikkiro this, Katikkiro that, Katikkiro this, natuka ne bagamba ye Katikkiro nga bamufiirako oba okitegeera ennaku ezo waliwo abantu abagenda ne bagamba Lubowa ne bamulumba abantu ab'enjawulo Dini Lubowa n'avuga mmotoka najja nali kuyayawo saa 3 ez'ekiro ng'atuuse ne mugamba kinkoze bulungi okukulaba kuba nali namukubiddeko ne mugamba nkwegalidde toddamu bantu oba ddala olina keesi ku Ssenyonyi pursue it naye weesonyiwa abaki abantu weesonyi bajja kukuvuma naye gwe beera ku mulamwa otegeera kiki lwaki mba mugamba ekyo nti bw'otandika if you start stopping to throw stones at every barking dog togenda kutuuka ku destination ntegeerekeka kati ekyo kikola kya bunafu nti Katikkiro yennyini yalumba baki yalumba abamunenyaako there is nothing like witch hunt naye kati gwe bw'otandika oli mu esseizo mu ntebe yo kyokka nga
noyogerera eddakiika 10 ng'oli kubaseereza obusimu baseereza obusimu talina na bwakolaki talina na bwa why do you reduce yourself to what kati nze nange bwonnumba eri aseereza akasimu ku tiktok nja kukuddira kuba gwe ate obeera weerese ku level yange gwe weerese mu bitosi twebuluge nze ndi mbizi tugendane okitegeera omukulembeze yenna bano abasajja tebalina kye bayigidde ku Museveni ekimubafuzizza kyekyo speak your mind tulabe banze naabula otulo envuga y'omukulu kasuku tewagamba yogera buli kyoyagala bweyogera bw'okoowa nga ye agenda mu maaso yogera omukulu nga tasaagase kati yatuggyako engalo yatuleka to make a noise make your noise era kyoba olaba nti ye akimanyi okitegeera yewe wabakwatidde banaye mu nsonyiwonyi. Join us on the 7th Pan-African Pyramid Global Awards 2024 and 10th Anniversary Bonfire Dinner, recognizing and awarding Pan-Africanists who selflessly fought and defended the rights and freedoms of the black race globally. On 31st August 2024 at Fairway Hotel from 3 p.m. Dress code, strictly traditional or African wear. Theme, Pan-Africanism plus environmentalism equals to humanism. Book your dinner card now. Table for 6, 3 million. Platinum, 1 million. Gold, 500K. Silver, 400K. Bronze, 150K. Come, let's rekindle our roots. Call 0757 342 317 or 0782 342 317 to book your ticket now. Africa, don't agonize, organize. Powered by Fairway Hotel, NBS TV, Radio 4, The Spy Uganda, Detective UG. Yo abakoze eki? Watukwatidde nti bw'otandika n'otandika okulebula oba okwogera ebigambo ebinyiiza muhoozi ye nga akukwata waayi sooka ojje nze omwana wange mumanyi fuluma eggwanga bw'otandika okunyiiza mukyala we ye abantu baabamanyi bagamba kasuku sooka ojje nkumanyi oyagala nnyo okwogera togenda kusirika naye weegendeze dda wali ofune security amanyi okuwa abantu security kubanga amanyi nti mu bantu be mulimu abatagumiikiriza mulimu bamayega style abatagumiikiriza kwogere bwako ye kati at least abawa protection naye musigala amwogere byammwe kyobola nti mulina abantu bangi nnyo bali mu gundi bali mu diaspora luli lwenasemba okubeera wano mukutu omukyala gwe nayogerako nanyombesa yayomba nnyo kitegera naye gye bali mu wabweru eyo nga bali under presidential protection naye nga be basinga n'okuvuma ki gavumenti kubanga ye amanyi nti bwe bamuvuma kasuku kabyotandika n'omuvuma leero n'omuvuma enkya ekivaamu ovuma n'olya ng'otowolokose you can't go tosobola genda wa mu nsiko ye amanyi ebyamutwala mu nsiko kubagaana kwogera kubagaana kwogera kati wali abali ebweru nga bakuba Museveni naye nga bali ku protection ye definitely kuba you legitimize him toyinza gamba nti no ntize dictator ng'omuvuma n'ogenda naye baka ne mukazi we n'ogenda ku TV n'omuvuma n'okwata gundi omaze okumuvuma ku TV n'okwata mmotoka yo ne mukyalawo ne mugenda ku mbaga ne babaterawo ne red carpet okitegere hani gwogenda okumatiza nti oyo dictator so kati ye bwatyo bwakola ki naye kati ye wekitibwa Mayiga yagamba buli ayogera kubanga abaana ba TikTok oba abantu abali ku social media awa ekitukkakanya amasimu gaffe ago gagamba getuseereza ekitegeera nosobola okukola ki kati bwonziriza singa Ssenyonyi teyalumba Diini kumugamba mutwala muki eyo kesi teyali badde n'amaanyi Diini yalyogedde byayogera n'abalala ne boogera bye baayogera naye okubala yagamba nti kati ngenda kuwaŋŋanga twevuluge twevuluge nti tugende kati gwe jjukira oli ki Ssenyonyi Joel oli munnamawulire Diini Luwa munnamawulire naye amawulire ganjawulo okitegeera nti gwe olina kategore olina
gundi brand yo ne uli ayina brand eya dini ruwa ya gundi sensationalization tabloid style fire brand akubirawo gwe oyagala kubira Kasuku akwe official statement yo koyogere muli banjawulo kati bwe mutasalawo okulwana oli ajja kusinga kuba agenda kuvuluga so kati singa Ssenyonyi teyavaayo kugamba nti awaabire dini singa tetulaba na bubizi busuulibwa singa ebyonna tebiriiwo ekitegeere naye mu kwevuluga. But there has been a school of thought that waliwo awaga ddiini waliwo amuteekamu ssente ani apika ddiini Uncle Stanley tewali no wanze kankubuulire kati olaba ddiini Ssenyonyi alina abalabe bangi Ssenyonyi alina abalabe bangi abamu gavumenti n'ab'omu opposition ekitegeere ekyamazima abaana ba opposition abo balya ssente bazirya era Ssenyonyi nze namugambye jjo nakati nkiddamu ogwo omusango gujjeeyo weefuula omusiru sirika ekitegeera kuba ojja kutandika okunyigiriza ddiini afune sympathy ekitegeera kakati ffenaffe tugambe gundi Ssenyonyi ripooti ya Mestil Hotel yakomawa ettaka nkubuuze ankomo omumanyi ekitegeera ye kati bwe mwogera amumanyi ankomo ntegeerekeka so buli lwoba nga olina abalabe nga totuukiriza era kiddayo ku kyakatikkiro nti no information ekwatako bagifulumya ne bagiwa abantu b'otaali agadde bagifune kati omuntu yenna alina ekizibu ku Ssenyonyi talina kya mulala gwayinza kuddusiza information yayina giddusizani wa ddiini nze mmanyi ebintu ebikwatagana ku Sudiru bingi ebikyamu ebiyitirivu ne do you know why babindekya kuba bamanyi mbunze musobola omukola kyomwogerako nze nsobola omugamba nze mbipayiringa awo kubanga bali tebamanyi nze yansobyanga nze sirwanyisa Sudiru the businessman nwanyisa Sudiru the man atalina mpisa ekitegeera so nasasula emisolo gy'eggwanga so naemployinga abantu kati gwe wondeetera ebimukwatako Uncle Stanley ng'oli mukambwe olusekere lwange lwonna olulinnya erinnyemu but Stanley, so at a time when things are hot, especially in the opposition, because we've not had a situation like this in the opposition in over 20 years, where yes, we have the leading opposition team, but it is marred by allegations of eating. Okuva opposition we bayingira ate tetwogera FDC and what, nope. Okuva abaana we bagenda mu parliament buli ayagala yavaayo babawadde ana balidde 10 naye buli gwe basaba nti tuwe ku bujulizi tewali abuyina kati at a time nga Ssenyonyi needs to fight amanyi abamulwanisa from inside government parliament ne mu opposition mwennyini mwekenyini mu opposition mugamba babawo obujulizi mwalina obujulizi ne mutwala President Museveni mu kooti mwekenyini ne mujjayo musango nga mwina obujulizi ne mugamba kooti tegenda tuwa mazima katubize mu kooti y'abantu kati lwaki ye dini tasobola kikola lwaki abantu abalala tebakikola kooti y'abantu gye tukolera Kasuku gy'okolera nange gye nkolera okitegeera tukimanyidde ddala kati tuli mu kooti emisango gya Katanga gitambula okitegeera ne buli muntu amanyi nti Katanga okufa kwe baali babiri mu kisenge but tulinda kooti etukole ki ebyo ebintu by'omugamba ebya evidence abantu ekibaleetera okugenda ku social media oba mu kooti y'abantu lwakuba bamanyi nti ne evidence bw'onaagireeta ne bagamba naye wagikoze eki oyo gundi yagimuwadde ogundi yalwanyisa gundi nkulayirira bwana Kasuku nze ntera okubuuza ekigambo simanyi oba nkola ki ntegeerekeka towaliriza muntu kusalako kigambo kikkirizika Betty Kamya yagamba
President Museveni tayagala kukola lifestyle audit. Lifestyle audit ku bakozi baki ba government, yes. Kiki yali ategeeza Kasuku ofuna emiliyoni 10 okitegeera ne mu nnaku 3 muguni mu myezi 3 ositudde kalina ya miliyoni 10 okitegeera abaana bo obatwala mu school fees basasula miliyoni 15 buli taamu ya myezi 3 emotoka gyovuga enywa amafuta ga mitwalo 5 buli lwogisimbula okugenda e Masaka obategerekeka kati lifestyle audit nti yes tetulina bujulizi bukwata ku directly naye tugamba nti sente zofuna ne byokola tebikwata jango tugamba nti nti olinayo NG oyikulabirira ng'oli mulekwa wa NGM ntegerekeka kyekiri kye nakugambye wana abantu Katikkiro nsonyiwa okuddayo kuba bakyogeddeko bwe yakuŋŋaanya ettaffaali tetwalina buzibu ne accountability yagireeta naye abantu abaali ku kakiiko akakuŋŋaanya ettaffaali baafuna abnormal wealth gye tutaategeera gye yava. Waliwo ekizimbe wano ku gundi ng'ogenda Entebbe ku shero bagiyita shero kyeyo ng'otandika okulinyirira wano ng'obudde ekibuye. Waliwo ekizimbe ku shero awo ku petrol station eyo bagikyusa kuba ekyali shero awo mu mbirizi awo kyali kimaze emyaka n'emyaka nga weekiri ki shero. Omwami nannyini kino ne bamuteeka kakiiko kaki kokuŋŋaanya ettaffaali kyaggwera mu myezi 2. Kitegeera gwe munnaffe lw'ofuuse bize mu ttaffaali lw'ofunye n'obudde obukola ssente zimaliriza ekizimbe ye lifestyle audit kati abaana bano tubadde tubamanyi bonna tubadde tubamanyi okitegeera mu opposition eyo omuntu g'oyinza okuddiramu bantu nga owekitiibwa Chairman Nyanzi okitegeera nti abadde ne ssente ze abantu ngani kale Chairman Nyanzi gwe gwolaba sigamba nti tasobola kulya nguzi okitegeera kuba era bintu bingi bye bamwogerako naye kyobona nti beetaaga okukola ki okutereza ebintu ebyo naye waliwo abantu bootunuulira mugaa nti omusajja ayinamu akakiri singa Kasuku enkya omupa buwumbi 2 siyinza kukyuka nnyo era bwe mbukozesa ogamba amaze ebbanga nga sente zazimba ayinamu sente ze okitegeera naye abaana abo balina ebintu bye bagenda kuba tuli mu Uganda Museveni musajja mugezi nnyo yabagamba n'agamba betikanya abantu abo boona abayiganya bajja kukola developments mu nsi endala tuleme kuba kati ajje wano yebugisa olupikapu bw'akyusa emipiira mbu gyayonoonese amafuta gaweddemu naye ng'ayina gundi ayina olukunkumulirwa apartments e Dubai naye kati wano olwokuba nitukukkiriza n'ozibba n'oziteeka wano tosobola kwekola ki kuba olina baliraanwa abo abeerosi luddawa tuli mu social media gundi kati lifestyle audit eno gavumenti nayigigibwe muba temusobodde bikola ffe tubikola ne tumala ne tulipotinga eri abantu kooti y'abantu batukolera kooti y'abantu. So Ssenyonyi, with everything hanging over his head, he shouldn't opt for court even when they are telling lies against him. Kimugamba yenna omanyi kati bano abaana balina obuzibu si buli kintu nti nakugambye si buli mbwa eboggola nti ogenda kuyimirira ogikasukire amayinja tojja kutuuka ekitegeera kubanga obuzibu bwe tulina buli muntu alidde ssente eva mu gavumenti. Bobi Wine akyogeddeko mugundi mu press conference naga nti abo balina fayiro ku buli muntu mujeyo obujulizi akyogedde bulungi and indeed it is true. Bana abasajja bakuwa enguzi balekawo bakufunira kakati goyinza okulowooza oyinza okulowooza nti biliyoni emu n'emitwalo biliyoni 1.7 teriiko bujulizi gwe nga bwolowooza ne bagamba no yagenda ewa Sseggirinya okulaba Sseggirinya zaali zirina okubeera ennaku 4 emala ennaku 2 ne babala abalamu awo
nga sente zota accountingira ziri million 3 amazima ga Katonda mu ggulu gavumenti ekutwalira ku million 3 ziri zitulemye 1.7 tetusobola zijustifyinga tukole ki tutwali zino million 3 tugendere wano kati gundi ali mu kooti lwa billion 3.5 oyo muwala Sali omukyala sorry omukyala Geraldine Sali ali mu komera naye nga bw'olaba sente ze baabuza they are in hundreds of billions naye babakwatira ku zino ze bakunyinako ki obujulizi bafunyeko obujulizi ne bakutwala kati Ssennyonyi ne banne bonna mu gavumenti ya President Museveni nga tumanyi sente opposition zeefuna eziyita entuufu eziyita mu Electoral Commission neze mufuna oba kuva bwero baluddawa temusobola kufuna that obugagga okwakimulatinga obugagga obuli obutakkirizika mu bbanga ttono okitegeera court of public opinion ebeera erina okujja ejja kutuula anyway some people have said it is a witch hunt either from the speaker or the former leader of opposition baga nti baba oli yagwira ku ziri ebina ono ate waki naye tagwira ku zino gundi abo bonna era nabagamba naluli nga bakuba mpuuga okitegeera ne bagamba mwine ennyumba ezendabirwamu muleme kasuka maki mayinja kati ye empuuga na at least waliwo kyebagamba nti zayisibwa ki zayisibwa commission zayisibwa parliament baba bipanga bupanzi ne minutes nezikola ki nezibeerawo naye bano bo balina sente zebalidde banenze njagala okuba yakasuku nze lwakuba njagala emirembe gyange nakulitayalinga ninga ali mu semi-retirement abantu abo babbi sina bali banguzi babbi buli gola mu opposition mukozi nze nkubuuli bwe babeera what they are supposed to be bw'oba oyagala okulaba opposition politician who is what he is supposed to be genda otunule Mugisha Muntu genda otunule ba Gerald Karuhanga abo bibali muki bibali mu opposition tunulya ba Besigye the person ali mu opposition ekitege nti afiiriddwa bingi balemwa n'okufuna kye baali badde bafuna kuba kati for instance singa Mugisha Muntu akeera ku makya n'akubira Museveni namugamba waye ninamu obuzibuzibu wano njagala genda kujjanjabwa neetaagayo buwumbi 2 Museveni ayinza nozesitulira ye kennyini n'azitwala okuzimukwasa asobola n'okuzitwala nanga afukamidde ekitegeera naye abo be basajja bagambye ekijja kijje bwe kuba kufa mukama y'abantu banaabantegekedde ekyo naye bano balukwago banambooze Nobert Mao nga ne bwolwala Ssenyiga tolina zikutwala mu ddwaliro olina ne bakubira gundi toyina oluseke lulinye ebigambo ebyogerwa wano byenjogera byange bannaye si byakasukulayo naye nga ekyomukisa omubi anamugamba nti Kasuku nze kinnemesa okukyalira ku mikutu egimu era ndowooza mukutu gwa Kasuku gwe naakyaddeko mpozi nawadde muganda wange kwezi era nja kubuuza oba kyetaagisa yangambye yagala kunkyazaako kubanga nze saagala nnyo kweditinga bintu byange ate eyo challenge nno gye nafuna ne Imam Kasozi ebintu byange bwe byogera bwe bikola ki ate kizibu Imam Kasozi yangamba bw'oba otya tojja awo nno we twakoma nanga akatigo watya kuba ekisooka first of all ebintu bye twogera tubimanyi nti biyinza otuleetera obuzibu ntegereka naye tubyogera olw'obulumi Kasuku kyakabi nnyo okulaba omuntu nga agamba ddiini luba wasaba alina babamukozesa okukola ki okulwanyisa Ssennyonyi n'omuntu n'akikkiriza n'aba ku mazima gano gonna ku bintu ebirabibwa naye nze challenge gye nina eri Mwanko Stanley nti ddiini bamusaba obujulizi tannatuleeterayo ate bwammwe kati awo we wava obuzibu we buli mwe mwamututte mu kooti kati obujulizi mwagala bwabuleeta mu buchallenging nga bukyali kati mu kooti bwa tebukyakola
So katubulindire mu kooti. Era kye nakugambye nti ojja kutuuka mu kooti kati ddiini lumu yabagamba gundi nga episodes 2 ennaku nga 2 emabega yabagenze nali soogera ku ebyo nze nali ngamba CAA. Nakirabye, I think that was Saturday. Ekitegeera kati maybe yafunye n'amanya nti obujulizi bwalina bwa CAA kiri n'akikola normally bajja kugamba nti tukututte mu kooti jo twabadde tulaba basaliiba ow'ekitiibwa gundi abo honorables bebasiba nga mu kooti mwennyini prosecutor ng'agamba nti nsaba kwamendinga ki charge sheet. Kati neddiini ajja kutuusa munatuuka mu kooti abagambe nti ekyamazima obujulizi bwe nalina bwe buno naye okusobola okumunyigiriza ajje mu kooti ekituufu kyekiro ziryoke zidde okunywa tegerereka. Abali Kasoko Live, it's been so long since we last had such a discussion, but yeah, here we are with Uncle Stanley. Twade tutandikidde wa Kabaka Maddage n'ateekamu Katikkiro then ne tukkirira n'eno, but originally twade tulina kubanga tukoonako katini. So I can see we are going into around 45 minutes. We are going to call this part 1 of this discussion. We have crime stories we have to tackle. We have benabyogera ngenda be preempting kati video ene ligenda okuzanya ate nga bankubira owayi watwogeddeko bwoti ebintu ebyo nedda kati kansooke sijja kubyogera byetugenda kwogerako embeera eno kangikomye wano olunaku olwaleero. We are going to stop here, but for us in stopping here ogenda kulanga video ekomye wano kati, but we are recording another video now the moment this one goes off that will come as part 2. Era bwolaba Stanley ndawula part 2 on this and this ng'otegerawo kuba ate wano wetulagawo wookyamu enzibe yazze mu ggwanga lino empya n'engeri abantu gye battibwamu erabika okuba nga embeera ya ntiisa. So we are going to be looking at that. Other than that, tweyanziza nnyo tweyanzeege basponsor baffe mwebale tuteekamu ssente because these stories are a bit tough and rough, not for the faint hearted. Sijja kutandika yisaamu sponsor ono tweyanziza nyo abamu bamanyi okugamba kasikwate waki, so ojja balabira mu squeeze back obafuneko buli kyoba oyagala. And until next time, let us come back with part 2. Tovaro.